mukulike abava mu kukyala waliwo jja babadde beebuuza nga bagamba Dr. Tyamale lwaki alemera ku Pastor Bugingo, lwaki Dr. Ty avaayo buli kaseera n'ayogera ku basumba, lwaki buli ekibeerawo mu ggwanga Dr. Ty akyogerako. Nzize okwanukula abantu ekikula bwe kityo. Abantu bonna abalowooza nti mu ggwanga lyaffe bajja kukola bye baagala, ensi batunuulire balimba. Nja kusooka mbawo ekyokulabirako obusiraamu. Ekintu kyonna bwe kibeerawo mu busiraamu, omusiraamu tekimwetaagisa kuba imaamu oba sheeka buli alina essimu avaayo n'akirumba. Walabe jjo Mariya kibwe yakola ku basiraamu bamulumbirawo, bw'oyogera ku busiraamu bakulumbirawo. Yesimo Access jjo yafuddeyo ne bamusiba n'okumusiba kubanga yafuddeyo n'ayogera ebigambo ebitaliimu makulu ng'adifendinga busiraamu. Kati ffe abalokole olwaleero buli ekibeerawo nga tusirika, kyokka eggwanga liteekeddwa kutambulira ku balokole. Ndi mu kwanukula kibuuzo ekibuuzibwa, lwaki Dr. Tyamale alumba abasumba, lwaki Dr. Ty buli kaseera yayogera ku Pastor Bugingo, lwaki amwataakinga. First of all, njagala okulisaayo mwenna abava okwanjula, mwebale abava okwanjula, mukoze bulungi, Katonda abawe omukisa. Naye era nze nziramu, I maintain what I said at first. Ekyo pastor waffe omulungi kyakola se kituufu, ate bwe takyogerako enkya nammwe bufumbo bwammwe bugenda kwonooneka, n'obwanga bugenda kwonooneka, n'obwabala bugenda kwonooneka, kubanga pulinsipo eri bweti nti amafuta gava ku mutwe paka ku mukulu paka ku muto. Kati ekyokubiri, charity begins at home. Kyolabye ewaka nga taata akola oba maama akola, naawe kyogenda okukola. Tulina omulembe omuto, ffena tuli bavubuka bali wansi wa myaka 30. Kakati bataata baffe boolesezza empisa ensiiwuufu. Njagala nsooka omuntu anyanukula ebigambo bino. Mu ggwanga lya Uganda, negativity oba ebintu ebyonoonese birina ababiwolereza. Tubadde ne Lumbuye wano ng'avuma buli muntu. Lumbuye yavuma ku Pastor Bugingo, tewali yamugambako. Lumbuye yavuma Bugingo. Pastor Bugingo alina uli akeera n'ayogera bakuba people power. Ani ono omusajja bamuyita Lumbuye yavuma Pastor Bugingo n'amuwemula, penge n'amuwemula. Tewali mulokole n'ogu eyavaayo okugamba nti Lumbuye lwaki ovumye omusumba. Penge awemula emisana n'ettuku, n'awemula ebigambo ebiyitirivu. Badi Bulaka akola videos ng'awemula. Stella Nyanzi akola video ng'awemula. Abantu bakola obu video simanya bano ba Mighty Family nga bawemula ne wabula abagambako. Kakati abalokole babeera luddawa ku nsonga ng'ezo. Abantu kubanga abalokole bakimanyidde ddala nti omukulembeze tavumwa. Nze nabagamba President Museveni wachi mu defendinga siba kuba nti yampeerera kyokka, naye kubanga abala bamuvuma nze ne ngati eggwanga obutafuna kikoli moze kanzire ku side y'omusajja omukadde oyo muwolereze osanga Katonda kyayagala. Ebiseera Katonda we yeetaagira abalokole okwogera ku nsonga ezimu mubeera luddawa, mulyoke mwefuula bavaayo mbu mukootinga Bayibuli kije mukootinga mmwe. Bayibuli kije mukootinga. Eggwanga lya Uganda lirina abasumba, lirina ba apostle, lirina ba pastor, lirina ba prophets, lirina ba prophetess, lirina ba teachers, lirina ababulizi b'enjiri. Ebiseera bye balina okwogera ku bigenda maaso mu ggwanga babeera luddawa kubanga penge yawe mulakyere. Lumbuye avaayo n'avuma buli muntu. Aba Mighty Family bavuma omukulembeze. Badi Bulaka awemula. N'ebintu ebirala ebibeera mu ggwanga nga byetaaga okwogerako oluusi nga bibadde mu gavumenti nga biri ku opposition oba bantu ba bulijjo. Ani avaayo n'abyogerako? Mwe mubeera musirise. Kati ffene tumira pini okujja okubyogera kate ne mutuwalampa. Dr. Tyamale lwaki ayogera ku pastor wange? Nedda bino si bya ttiimu Pastor Bugingo. Nze siri ku bya ttiimu, ndi ttiimu Katonda. Amasiba gali bwe gati. Bayibuli tempa buyinza Dr. Tyamale kwogera ku musumba kubanga yafukibwako amafuta. Kyokka kankuwa ekyokulabirako. Singa omukazi atuuka okuzaala omwana n'amuluma nga waliwo obwana buto, si bwe bumuzaazisa. Ekyokubiri, oli bwagwa ku accident abaliwo si be bamutwala mu ddwaliro kababe nga tebaasoma. Eggwanga lyaffe lyagwa ku accident, buli omu ayagala kyayagadde. Waliwo n'abeebuuza ku social media mbw'ani afuga eggwanga lino.
kitegeeza nti bingi ebyasoba mu ggwanga lyaffe abalokole nga basirise, abasumba nga basirise, abandi byogeddeko nga basirise, bapooso nga basirise. Dr. Tyamale mu busiru bwange nenvaayo nkola omulimu gwa Katonda era nkibagambira wano. Pastor Bugingo mukama wange kubanga namukolerako, ekyokubiri musumba, ekyokubiri taata kubanga atuuse okunzaala, ekyo kyakola kikyamu. Ate siri ku side ya maama Teddy kubanga simanyi bye baba, simanyi byababaako. Pastor Bugingo simanyi kye yakola, byali bya maka gaabwe. Era nze bwe mba nze wano okwogera soogera ku side ya maama waffe Teddy, nedda njogera ku lwa Bayibuli. Pastor Bugingo yatugambanga nti towasanga mukazi wa kubiri nga ffe abaana abato nga tuwulira, oba nammwe abaana abato be baliwa. Omulembe omuto myaka 30 n'okukka wansi tubeera tukyali baana bato. Taata waffe Bugingo yatugamba towasanga mukazi wa kubiri, omukazi nenkubadde akoze eki omugumiikiriza ne mutereeza ensonga. Kati ate ye yawasizza omulala. Obwo bunnanfuusi. Basumba bameka abavuddeyo kyogerako. Kati Katonda yeewuunyisa mu ngeri gy'akolamu ebintu. Bw'alaba nga wabuze ng'aleeta endogoyi, genda osome Numbers 22. Katonda asobola okukozesa endogoyi. Katonda asobola okukozesa omuntu omulala gw'otasuubira. Abasumba, bapooso, ababuulizi b'enjiri, babishopu, bapasita bwe basirika, ba men of God, women of God bwe basirika, Katonda ng'aleeta Dr. Tyamale ku volongoto ng'ababuulira. Ekyo bwe mukitunulira ne mukisaagisa, obufumbo bwaffe nabwo buli mu matigga kubanga omusajja yafukibwako amafuta nga Pastor Bugingo bw'aba asobola okutabuka ne mukyala we n'awasa omukazi owokubiri emisana ttuku, ensi n'emuwagira, naawe gwe batamanya ataliiko mafuta bagenda kujoronga bakufumite n'ekiso. Kitegeeza marital violence egenda kweyongera, family violence egenda kweyongera, divorce egenda kweyongera, sexual immorality egenda kweyongera. Kakati ebyo ababyogerako baliwa? Ebyo abasumba abandi badde babyogerako, where are they? Namwe abalokola abatuufu abasaba ennyo, abasiiba ennyo, abasiru muli ludda wa? Omanyi Uganda nsi yafuuka buli bakadaama. Waliwo omwana namula bakadaama yagamba ffe tuli bakadaama, empisa ezifuga bakadaama, ffe tuwemula, ffe tuvuma. Bw'oba ojja mu Warabu empisa zisuule. Oyo lwakuba video nali siina budde, nali nja kumwanukula kubanga ekyo kyayogera nsigo agenda gisigamba abantu bangi. Lumbu yabadde akeera n'avuma abantu. Ani abadde ayogera ku lumbu ye? Ani abadde ayogera ku lumbu ye? Kati mwe mulyoke mugambe nze ndi tiimu gundi. Nze siri tiimu Pastor Bugingo, ndi tiimu Katonda. Katonda mwagenda okumperera omukisa kubanga sitandikidde ku basumba bokka, nasookera ku politician. Mujjukira bulungi ng'abaana bano bawemula abantu, abavubuka baawemulanga abantu ku social media nga teri abagambako. Nze kiri ku record, nze ke yasooka okuyimuka ne ngamba nti what you are doing is wrong. Bwe nakyogera ne mugamba munvumye Bobi Wine ngenda kufa, oyo omwana tayinza kuwangaala, avumye Bobi Wine. Kati siriiwo. Lumbu yawemula, Penge awemula, Bad Black awemula, Mama Fina akola byakola ng'omusamize. Abalokole muli ludda wa? Bapooso muli wa? Ababuulizi b'enjiri muli wa? Babishopu muli wa? Bevangelists muli wa? Men of God muli wa? Basemanya ba intercessors, where are you? Buli muntu alina social media pages ze. Buli omwaga wange nze nti ebivumo kubanga bwe munaayogera abantu bajja kudduka mu makanisa. Kati ze siina kanisa, waliwo n'abantiisa akakaana tulinze comedy addemu tulabe gye kanaakolera. Muganda wange nze gye nkolera mmanyiyo, tewali mu bantu bonna benkoleramu comedy temuli muntu musirusiru asobola kulunga asukira cupa ku stage. Nedda. Ebyo bivulu byammwe byenkuuka gye mugenda ne mweyira omusulo sibigendamu, nako mubigendamu dda. Naye twogera ku lwa Katonda. Pastor Bugingo kyakola si kituufu. Jo bansindikidde n'embizzi bagiyita Mutebi envume. Gwe Mutebi ne bw'onaakola ki? Bino si bya mbizzi gy'oli ennansana, bino bya gwa Katonda. Baganda bange tuveeyo twogere ku kibi ekigenda mu maaso ku Uganda, twekamwane. Bad Black buli lwawemula ensi aba agyonoona. Museveni buli omumuvuma nankubadde mubi mukolimirwa kubanga omukulu tavumwa. Ebyani abyogerako? Ebyani abyogerako?
ono Buhamizo Deusi twakolanga naye Pastor Bujingo tewali ayina buyinza mugana mbaga kubanga Bible egamba mu Genesis chapter 6 nti Katonda yagamba siwakanenga na mwana wa muntu omuntu waddembe okukola kyayagala kubanga sente zazirina naye mutegeere mwenna abaddayo okusabirayo nti ekikifuuse kigunda eyo nkuuka eyo mbaga yambaata mudde mu bitosi mubuukebuuke mudde mu nkuba mwebakubeekube embuna bamukisa eryo ddogo kubanga omusumba tosobola kukeera ku makya n'otugamba nti omukazi towasa mukazi wakubiri ate gwe nkya n'owasa omulala oba buba munnanfuusi kati bwe wabula abakyogerako nga nze nkyogerako kubanga nze ndiwo abasumba tebaliiwo beekwese waliwo agamba mu Uganda Rwanda mutonna wasayogera muganda wange njagala nkubuulire gwe musiru gwe ekyo nkikugambye lwatu musiru gwe mu bulamu bw'ensi eno kekasa nti wali emulago waliwo abaafiiriddwa abantu kyokka ate emulago y'emu waliwo abaazaaliddwa abantu obanga obufumbo bwa Bujingo bwafudde tekitegeeza nti obwange bugenda kufa kubanga nze nkirabye ekissa obwoli kati mbeera musiru nnyo bwe sikikolako namwe abadda mu kuwolereza Bayibuli egamba nti ayamba n'ayambwa bonna bagenda gwa ku mukono ogwo bwe mutandika okuwolereza tukkiriza nti ensobi yavaawo twebuuze Mukama tutereeza tutya obufumbo bwaffe n'eggwanga lyaffe so si kuwolereza mbugwe tonnawasa tonnalaba nsi abaana bangi be nasoma nabo abaayavuwala nze nagaggawala abantu bangi be natandika nabo okukola komedi nga tebamanyika nze namanyika sinnawasa naye nja kuwasa ate bubeerewo lwaki nze nzikiriza nti nina bye simanyi eggwanga lya Uganda lirina obuzibu tutambula mu bulamu tetumanyi tetwagala kumanya abavubuka bo bagamba tukole bwe tuti bo tebaagala kumanya kati nze bwe babiŋŋamba ŋambikwata gwagamba gwayasama mbu sinnawasa tomanyi bye ndi mu kukola nsooka empase kubanga gwe just nti nze ndi mu Bujingo nze ndi kalaba akaana ako buli anvuma ekivuma ajja kukirya ekyo nkibagambira wano kubanga Katonda mukoledde mission zenzibu nze nasooka okuyingira abavubuka ba Bobi Wine nga batuwemula ne mugamba akakaana tekajja kuwangaala ko kagenda kufa kaliya yake efudde nakati abamu mukyaliko kuvolongoto mundaba nze tumutantiisa Pastor Bujingo muwe ekitiibwa mukama wange yankolera bingi mu bulamu yanjagala nnyo okusinga omuntu yenna yanzijanjaba ne Pastor Bujingo kyakola kikyamu era n'abasumba abalala mukivumirire n'abavubuka abatona mu kitegeere kyekyo kikyamu that's wrong Bible bwato si bwetugamba Katonda bwato si bwagamba lino eggwanga lirimu Katonda eggwanga si lya bad black eggwanga si lya penge eggwanga si lya lumbuye eggwanga si lya segirinya bonna mubalabye penge lumbuye yatulimbanga mbuye ayina drones batukubye bomu nga tazitegedde bomu nga drones ze zirabye bomu kitegeeza naye abadde ayasama bibye eggwanga lirimu Katonda segirinya atugamba bajja mutwala eruzira abasirikale abakube etukomera alifuula akedi kati yavundiddeyo ebigere eggwanga lirimu Katonda nange Dr. Tisinze Katonda wa Uganda nange ndi mulokola akeera okunoonya Katonda mbabuulira mazima what they are doing is wrong abavubuka be mugobera bonna mu Uganda ebisinga bya busiru bigenda mu kuzikirira kati nze kambi bagambe mu nvume Mukama mpa omukisa kubanga wano wendi nsinga bangi kyokera wano agenda kunzija wannyongereyo kubanga nze mukolera mission zenzibo Pastor Bujingo kyokola kikyamu ojja funa ba mutebi ebikuliranye ebiri embizzi byefuule mbubye Dr. T tujja mu kuba mawulire nze onkuba muza mawulire nga mazeemu kati emyaka gigenda 8 nga manyi nze ekyentya mu nsi kusiyaga nze sisiyagangako sikwatangako mukazi genda okuba ekyoyagala naye mutegeere kino eggwanga lya Uganda si buli omu kyanayagala nti kyanaakola ekyokubiri kino nkiddamu abatabaddewo mu kusooka sisaanidde kwogera ku Pastor Bujingo kubanga siri musumba era eggulu naye eggulu lyampa obuyinza kubanga singa wabeerawo emergency ali okumpi yayamba omukazi bw'aba agenda okuzaala if a woman is due to give birth ng'ali mu bantu oba abaliwo basawo oba si basawo be bamuyamba okuzaala mugenda omutwala mu ddwaliro ng'abasawo ababaddewo baamukozeeko dda naye olwaleero abalokola abatuufu abansinga gye bali abasumba gye bali abapooso gye bali ate balina TV ne radio ne bo teboogera
nze kati nkibagamba Pastor Bugingo ali mu bwenzi n'abasabira ewuwe ekyo kiggunda eyo nkuuka mubuukebuuke mukole obukolomoni bonna bumumaleyo mulinye mu ttaka mubuukebuuke saavisi efuuke y'amakula byonna mubikole oba awasa oba akola embaga oba azaala balongo yamanyi ensonga yali emu yakukkiriza nti bannanga amaka gange gatabuka naye kubanga Uganda mulimu abantu abataagala kukkakkana buli omu ayagala kutambuza bulamu nga bw'ayagadde. That's the problem. Waliwo omusiru agambe mu ne Katonda abiraba kati gwe kikulumirawa oyo musiru n'abaana be bagenda kubeera basiru naye yennyini ayongedde okuba omusiru ne bazzukulu be bagenda kubeera basiru bwogera bwotyo kubanga singa musirika ku pastor kyakola nammwe nange naffe abato abagenda okudda mu bulamu tugenda kutawaanyizibwa n'obulamu kubanga nakugamba life has 4 zones. There is a sexual life, spiritual life, physical life, social life, and financial life. Kati abasumba bano betulinawo bapasta abaliwo be batu ushering into entering an abundant sexual, physical, spiritual, financial, and social life. Bwe babanga bataata batandise okukola bwe batyo kitegeeza omusingi gwonoonese. Always the beginning is the ending. Bwe tubanga ggwanga lya Uganda liwezezza emyaka 42 nga liri mu transition nga bataata balina abakazi abookubiri nga tulina abasumba nga Pastor Manjeri asobola okudda ku interview n'ayogera ebintu bambi nga si birungi kitegeeza naffe abagenda okuddawo bwetto bwe tugenda okufaanana. Natunulidde Pastor Manjeri maama wange mulamba myaka 5 mugumu ali ku TV ayogera ebintu ebiswaza abaana be yeeswaza aswaza ekkanisa ye aswaza omwami we ate aswaza ekkanisa yonna n'obulokole. Kale nosanga abasiru ababiwagira Dr. T lwaki weefuula omugezi nze bwentyo kati nze kanneefuula omugezi kasasiwe mudde singa wano Lumbuye yaliwo singa kuliko abantu 10,000 ng'ali mu kubalimba abantu baagala bya bulimba Lumbuye ayogedde ati Lumbuye ayogedde kati Lumbuye aliwa basirumu abadde balaba Lumbuye where is Lumbuye? Lumbuye aliwa mwabeeranga ku Lumbuye wano mu Lumbuye teacher waffe ssaawa 2 chemical ali agenda kujja penge n'alyoka abawemula n'abamaliramu obusiru mwenna n'abalokole nga basirise kati bw'okola ku video ng'oyogera ku musumba ng'abalokole batandika okukootinga Bayibuli nga beefuula abagimanyi mmwe mwenna mwefuula abagezi ne temulina kye mumanyi Bayibuli si bwegamba. Pastor Bugingo oyo omusiru agambe mu ne Katonda abiraba lwaki Katonda atugamba okusaba nga ate be tusaba abimanyi tuyogezanga busiru yogezanga amagezi o Uganda may God oppose Katonda tuwanirira kitegeeza tulina okubeera abavubuka abeegendereza ne bannansi abeegendereza kyokka mu abo mulina okuvaayo aboogera ku kibi abavubuka abavuma pulezidenti nze sigamba nti President Museveni buli kyakola kirungi ne mukyala we temumuvuma kubanga bw'ovuma omukulembeze ne bw'oba omuvubidde mu njuyo nga tewali akuwulira ofuna ekikolimo omukulembeze muleke akole ebintu bye bw'oba olina kyoyagala omuwabula wabula n'olulimi olulungi. Ndaba live videos nga abavubuka muvuma Museveni ng'ali ku live ayogera ne mumuvuma kubanga buli gwe omulembe amakanisa buli omu akola bibye mu politics buli omu akola bibye abavubuka ku social media buli omu agyeyambisanga bw'ayagadde kati nze kambaawukaneko. Let me be different from you. Nzijemba buulira amazima. Pastor Bugingo kyakola kikyamu. Abavuma Museveni mukola kikyamu. Musabire eggwanga lyammwe. Ate sijja kwogera ku byayisima kubanga byesiteekeddwa kwogerako si byogerako. Walaba njogera ku bomu oba kuba ADF. Page weeri n'ebigambo 2 n'ebyokubyogerako 2 walaba mbyogerako. Naye nkeera ku makya eggulu ne limpa obuyinza okukola ku kyembanjagadde ate naye nkikola ne mukiraba obwo obuyinza bubeera mu nze ne Katonda gwe nnoonya. Bino bye tukola tubisasulidde omuwendo lowooza tukeera bukezi ku makya bw'oba wayita omugezi obanga wayita w'amaanyi vaayo okole video ku Bugingo. First of all tebajja giraba ekyokubiri tejja kukola impact olwo ojja okakasa nti okumanyika n'okulaba video zange kisinzira ku ddogo lyenkola oba Katonda gwe nsaba. Kati abaasama mulekeraawo. We are doing national issues. When we are dealing with national issues, you must be quiet.
eggwanga lyaffe Bad Black alitwala buli wiiki. Bad Black akola video 10 ng'awemula ng'ayigiriza abaana abato engeri gye beetundamu. Abalokole bali luddawa? Where are they? Where are they? Pastor Bujingo yakoze agenda kukola embaga, alina obuyinza okukola, yamanyi naye kyakola kikyamu era ekyo Bayibuli tekikkiriza. Sinze nteekeddwa kyogerako ye naye abalala basirise kati nzaaliwo nze nkyogeddeko. Kyakola kikyamu, abalala temukikoppa. Bw'oba ogenda okuwasa gobeera procedures entuufu, kubanga omukazi gw'otugamba mu yakulemerera gwe amwenoonyeza, tewali yamukunoonyeza. Omwenzi anoonya mwenzi, omubbi anoonya mubbi, omukkakkamu anoonya mukkakkamu, omutuukirivu anoonya mutuukirivu. Kikwetaagisa okukola ebintu bingi ng'onoonya omukazi, kubanga enkya ojja kwekwasa nti omukazi oba omusajja gwe nafuna mwenzi. Kitegeeza naawe oli mwenzi, kubanga like polos simanya tuwakiti tugeeza oba ni like polos oba bwe bityo. Magnet ekwata kyuma, magnet tekwata bisubi, magnet ekwata kyuma, oba magnet ekwata magnet. Omwenzi anoonya mwenzi, omubbi anoonya mubbi. Nze mbabuulira eggwanga lyaffe nankubadde oli mulokola akeera okusaba mu kayuuko. Bad Black bwadda ku social media n'awemula olwakwonoonye. Era Bad Black bw'atabaayo avaayo kumukawunta attackinga, agenda kuwemula ensagi maleyo, kubanga nze mulaba ne TV zimu audience n'agamba nze nagenda naleka omusajja mbuliri n'enziruka wabweru mu mmotoka waliwo omulala nampuuba luutunga 2 n'enziruka emisinde. Brian White nankubira oyo nampuuba n'enziruka nga muwuliriza bw'abasiriwaza. Abalala ssaawa 2 ovudde okola emitwalo 2 omwezi tezikumala. Gavumenti yakutama, abewama bakutama, buli kimu kyakutama, ng'otuula ku lumbuye ng'atandika simanya mu State House wabaddeyo kino, simanya Museveni Munyarwanda, simanya gundi agenda kufa. Kati ali ludda wa bomu nga teyazirabye, bomu nga teyazirabye, bomu nga teyazirabye. Waliwo omukyala wamutalako ekirabo agambe why to judge people. Saagala mubeere basiru. Bwe nkusanga oli mu kufuka awantu ne nkugamba oli mu kufuka mbase kujajinze, kino kiraba n'ayonka. Pastor Bujingo kyakola si kituufu, n'ebikolebwa mu ggwanga bingi si bituufu. Lwakuba abateekeddwa okubyogerako tebabyogerako. Wano Bobi Wine yayimuka n'omuyeeye gw'abavubuka abatuwemula ku social media. Buli omu yabatya, buli omu yatya okuboogerako. Nze Dr. Tindi Kibojjera ku bwazi ndi mulokole ne ngamba mukama nze siri mutuukirivu, naye kanyimuke njogere ku bavubuka bano ne mboogerako ne bampemula. Bwe bampemula ne banvuma ne baŋŋamba ŋŋenda kufa, ne ŋŋenda ne nnyongera ne nsaba Mukama nannyongera amaanyi amalala. Bw'oba oyagala okukakasa nti nkusinga, kola vidiyo naawe ogiseeyo ku peegi yo. Oba olowooza bwe tuzikola tuteekamu ssente zimanyike, tukola bukozi. Naye omwoyo ogumbeera emabega gwe kutambuza vidiyo n'ogamba akaana keepanka kalina olugezigezi kasita siina lusirusiru nga lulwo. Nze ebigambo byange leero bikomyawo. Mu bulamu bw'ensi tuziyiza omulabe nga tusaba Katonda, nga twenenya, and verbally we resist the devil. Lino eggwanga bwe munaalilekera abantu okukola be baagadde, naawe kijja kutwalira mu. Muganda agamba nti kirya munno nti nga kigaaya bulungi, naawe bwe kimala oli gwe kigaaya obulungi kigenda kulya. Olwaleero bw'osirika okusaba tusaba, temusabira ggwanga, temusiibira ggwanga, temuweerayo ggwanga. Obusente bwammwe nga bumukoze obutono bwe mumulyanga temwongera okwavuwala. Enkya Museveni, buli kimu Museveni. Abali mu Amerika olowooza bagagga, ne mu Amerika tewaliyo bamasiikiini. Museveni nayo yafugayo. Museveni yafuga England. Mu England tewaliyo bamasiikiini. Museveni yafuga e Roma. E Italy tewaliyo baavu abali ku luguudo abatalina kyakulya. Museveni yafuga e Rwanda. Abanyarwanda tebaddukira mu Uganda gye bayita embi. Abakongo tebajjukira mu Uganda. Lwaki ensi yaffe mwagalo gyonoona? Penge bw'ayogera mumuwuliriza, Lumbuye bw'ayogera mumuwuliriza, Stella Nyansi bw'awemula mumuwuliriza, Dr. T bw'ayogera oyo yatutama. Oyo yenna gwe natama mwana wa Bayaali, mwana wa Geyeena musiru. Era nze mbabuulira kino kibagamba kati. Olwaleero bangi bensinga, kubanga waliwo abangamba Dr. T gw'oyogera kiki ky'olina muganda wange.
I'm not here to prove what I have. Niye nkusinga. Oyinza nosanga sente zokolera emyezi 6 nzisaasanyiza mu wiiki ezi ago mazima bekikosezza munansonyiwa. Kyokka ate ndi Katonda agenda kunnyongerayo n'omukisa yamaze dde okusayininga nti akakavubuka mukampeera omukisa kubanga nze nvaayo nenkola mission buli omu zaatidde. Wano buli omu yali atidde okwogera ku Pastor Bugingo. Baaposo nga basirise, abasumba balina mega churches nga basirise, nga abalina amaledi abasumba basirise, evangelists nga basirise. Nze nenvaayo neŋŋamba what you are doing is wrong. Pastor, I respect you. You are a man of God. You are anointed. But what you are doing is not right. That's not what the Bible says. Mukama nakuba mu ngalo. Katonda naga nti yako mukongera omukisa. Gwerinda. Wano wendi ndi blessed. Wadde abamu balowooza manyi tuli mu ggwanga lya Uganda eririmu abajjudde abasiru. Bw'owe kubya ekifaananyi ne Seggirinnya oli musiru. Bw'oli mugezi. Bw'owe kubya ekifaananyi ne Hamu Kiggundu oli musiru. Abamu kati mutuyita ako kaavu. Kubanga siwagira Bobi Wine. Obano waliwo obusiru bwe butyo. Nabo mbumanyi. Obusiru obulowooza nti bwe tawagira Bobi Wine musiru. Obusiru nabo gye buli. Naye njagala nkukakase Gwanvuma. Ogenda kwongera okubeera omusiru. N'abaana bo babeere basiru. Ne maama wo ne nnyoko naye musiru kubanga yazaala omusiru. Kubanga tomanyi what I'm talking about. Bino bwe mubisirikira Bad Black n'abawemula. Awemula nsawo, awemula maleji zammwe. Kati ebyokitiza ngenda kufumbirwa Bad Black babawe mudde. Ne wabula amuddamu. Naawe musajja agenda kugattako omukazi ow'okubiri mudde mu kwereega oba mulwana kufumita ekiso. Kuba that's the principle. We are doing national calls. National calls tezizanya mubaamu ebivumo. Mubeeramu frustrations, mubeeramu abajja ne bakulumba. N'oguma n'okola omulimu gwa Katonda. Mbalekera ekigambo kino. Buli omu addeyo nze ndi musajja mulokole. Eggwanga etaliimu Katonda bbi. Nakkiriza Kristo n'enjatula. Atakkirizanga Kristo genda okkirize Kristo amakanisa gyegali. Genda onoonye ekkanisa ogenda oyatula obulokozi. Osome Bayibuli weenenye osabe osiibe oweeyo ne ssente zo. Katonda si wa bwereere. Kubanga n'amasabo ne kiraabu n'ebivulu tubiyingirira ssente. Ojja kumbuuza amakanisa amafere mangi n'amatuufu mangi. Bw'onaagenda mu y'abafere naawe ojja kubeera mufere. Mubeere bulungi.